mu ddakiika zino 4 oba 3 malowooza nga nzijja mu kiti njogere ku kyeri abantu b'ekiti. Abantu b'ekiti kye njagala okubategeeza, mwetaaga okutegeera Katonda. Obanga waliwo ebintu bye tugwana okuwa obudde okutegeera, twetaaga okutegeera Katonda waffe. Bye tukola bubonero obulaga nti twamutegeera oba tetwakola tutya? Tetwamutegeera. Twetaaga okumutegeera kubanga oyo bwe tumutegeera tujja kumutegeeza abalala. Naye tutegeeza tutya omuntu abalala? Mukulu Katamba kozi Kalemba. Bano abantu bano mubakubireko amina bano. Ebirala nabyogera olweggulo. Kakano obuzibu bwaffe bwe bubeerawo nga tulemeddwa okutegeera Katonda, tujja kuba n'obuzibu okumuweereza. Tujja kuba n'obuzibu okutambula naye. Tujja kuba n'obuzibu okumwogerako. Tujja kuba n'obuzibu okumubuulirako. Tujja kuba n'obuzibu okuwaayo obulamu bwaffe ku lulwe. Tujja kusanga obuzibu okusoma ebyawandiikibwa. Kigambibwa nti ekimu kubitawaanya amaka ne gaguluba kubanga abantu abo omukyala oluusi yalema okutegeera omusajja oba omusajja yalema okutegeera omukyala. Naye amaka nti agabeerawo ne ganyuma, abantu ne bafumba emyaka 100, 8, 7 ne balya jjubiri ya 5, emirundi egisinga obungi ekibakuumira ababiri kubanga omu yategeera atya? Osanga omusajja nga alina omukazi mukambwe naye ng'omusajja yamutegeera. Gwobabuuza ne bagamba omukazi oyo abeera atya n'omusajja oyo omuzibu? Naye ng'omukazi nze sirina mutawaana. Naye ng'ensonga emugambisa talina mutawaana kubanga omusajja yamukola atya? Waliwo bye tukola nga n'obubonero abantu babuuza lwaki omukyala ono afaanana bw'ati, lwaki yeeyisa bw'ati. Oluusi waliwo lwe tukola ne tuteeka n'omuntu ku disipulini naye ng'omusajja tategeeranga Katonda. Olwaliro mu kkanisa tulinamu abantu abalimu nga bakyalimu lwa mbeera yakuba gundi yeyandeeta. Omanyi omwami wange omanyi yali mu Adventist. Buvuka omu yatugamba nga tubulidde enjiri, tebannange njagala kufuuka mu Adventist nfuneko bawala aba Adventist balungi bampisa. Ayagala akyuka abeere muki? Atufunemu omuwala. Oyo aba ategedde Katonda oba ategedde muwala? Waliwo ali wano nga wajja lwa muwala ne tukusanga mu kyaki muno. Golula omukono nkulabe. Waliwo yajja muno nga ojiridde musajja n'omufuna. Kati tukulaba wano otudde naye oluvannyuma wamutegeera oba okyali mu mbeera eri. Okutegeera Katonda ye factor etukuumira mu kkanisa eno ne tumuweereza nga tuli self driven. Owulira buwulizi ng'ekyo ky'olina okukola kutya? Ky'olina okukolera Katonda wo kubanga oyo ye wuwo. Kasitoola akamu baakatuwa ak'omukyalo omu eyafumbirwa omusajja we n'amufumbirwa nga wayise ebbanga lya myaka nga 9 ne wajja omugenyi yajja abuuza n'akyama waka. Omukazi ono yaliwo bbanga taliiwo, n'ayimirira bwe yayimirira n'amugamba nti maama oyagala ki? Mukazi ng'ali mu lugjawo. N'amugamba kyembuuza wano we waagundi? Mukazi n'amugamba nti we wano. Nti we wano. N'amulaba n'agamba taliiwo. N'amugamba bataliiwo ngenda kumulinda. Mukazi n'agamba nti please va wano ewange oyagalawo kigenda. Byali bye Kampala, manye Kampala omugenyi bw'amala gajja ne yeereeta ng'ate mukazi mukulukulu osuubira nti aleeta bizibu. N'amugamba nkugambe takola ki?
taliiwo ajja kudda kiro genda zali ssaawa za kumakya ssaawa 3:30. Mukazi n'amugoba. Mukazi kye yakola n'adda wali kumpi n'ekkubo n'akola atya? N'atula n'atagenda. Omukyala aba akola byakola ku ssaawa nga 7 n'amulaba ng'atudde. N'amugamba nti maama, olinako omutawaana gw'oyagala otukola wano? Olina bbomu? Kiki ky'oyagala okukola omwami wange? Ng'aggambye dda kola ki? Vaawo wano. Taliiwo gw'oyagala. Mukazi n'atambula bw'ati, bwe yalaba ng'ono abuliddeyo n'adda mpola mpola n'atuula. Sitole gy'eggwera tenyuma nnyo kubanga omukazi yatuula ne zituuka mu ssaawa nga 9 n'ennyonta n'emuluma ne yeewaliriza okujja wano n'abuuza omukyalo n'amugamba maama, infact ono yalaba omukozi ng'atambula ebweru, ono omuzeeyi n'amuyita bw'ati n'agamba njagala kunywa ku mazzi. Omukozi bwe yaddeyo n'agamba oli mukama we nti oli omuzeeyi ayagala ku maki? N'agamba nti omuzeeyi oyo atwagaza ki? N'afunawo ekikopokopo awo n'agamba nti mutwalire. N'amuwa ku mazzi n'anywako, kati n'abeerawo mpaka ssaawa 1 ey'ekiro. Ziba ziyingira mu ssaawa 1 n'obugwamu, nannyinimu n'akola atya? N'akomawo. Omukyala ali mu nnyumba yagenda okuwulira ng'onannyinimu we yayingira bw'ati, omuzeeyi n'avaayo. Omuzeeyi bwe yavaayo nga ye maama we. Naye baali bayawukana ne mutabani we ono okumala emyaka 15. Era yajja mu kibuga ng'amunoonya. Ono omukyala tamulabangako. Omukyala yawulira buwulizi ng'ali mu nnyumba awulira eno, maama yeggwe! N'avaayo n'atuna mu ddirisa wananga ki ekigenda mu maaso. Agenda okwetegereza nga ye muki? Ye muzeeyi oli. Muzeeyi nga bw'ayogera, nasiibye wano kugambe bwedda nazire ku makya. Omukazi n'asoberwa either aggulewo oba afudduke. Ng'awulire ono amwaniriza amumanyi nnyo bamanyi gali. Era olwayingira mu nju n'amugamba muna mu mukyala maama wange y'ono. Ebyaddako tebinyuma. Naye omukazi tomunenya nnyo kubanga tayita mukola ki? Yayita mumanya ate abantu bajjajja nnyo bangi baagala ebyobwerere, bajja bayayeyaye, batezi ba bbomu, bakola batya. Ndi ku nsonga ya kutegeera. Ekitabo kya Yokaana essula ey'okuna tudduka emisinde eddakiika zaffe ezizo. Yokaana 4 mubikkuleyo mangu. N'abalina obupapula buno ebyawandiikibwa baakiwandiise. Mukirabye? Bikola akapapula ako k'okutte kano gye gaggweera wano mabega waako. Mabega baako nedda. Wangi? Mu maaso wennyini. Yokaana 4:7 olulabye? Omukazi Omusamaliya n'ajja okusena amazzi. Tuli mu Yokaana. N'ajja okusena amaki? Yesu n'amugamba nti mpa nkole ki? Mpanywe. Ani ayagala amazzi? Yesu. Ani agasena? Musamaliya. Bino byali ku luzzi. Omukyala ono Omusamaliya ajja mu ttuntu. Ebyawandiikibwa tebyogera nnyo lwaki yajja mu ttuntu n'ekigambibwa olw'okubanga yalina emitawaana gye nga tayagala kujja nga waliwo abantu. Ate ayagala kusena mangu addeyo akole pulogulaamu ze. Yesu n'alyoka amusaba amaki? Amazzi. Njagala ongoberere. Nnyirwa 8. Somo lwa 8. Kubanga abayigirizwa be baali bagenze mu kibuga okugula emmere. Somo lwa 9. Awo omukazi Omusamaliya n'amugamba nti, gwe Omuyudaaya, kiki ekikunsabya amazzi okunywa eri omukazi Omusamaliya? Kiki ekikusabya amazzi okunywa eri omukazi Omusamaliya? Omukazi ono Musamaliya, ate Yesu musajja Muyudaaya. Ate baalinawo olukonko. Omusamaliya n'Omuyudaaya tebakolagana. Omuyudaaya mutukuvu, Omusamaliya mukafiruna. Omuyudaaya tayinza kunywa ku kikopo kya Musamaliya. Kimanyiddwa.
Yesu asaba Omusamaliya ono amazzi. Omukazi agamba, ssebo kiki ggwe kikunsabya amazzi gw'oli mu Yudaaya nze ndi muki Samaliya? Kiki ekikunsabya amazzi? Kyoyogera nga kiri abonomu, ekyo nga tekibeerawo. Olunyiriri olw'ekkumi. Yesu n'amugamba nti, Yesu n'amuddamu n'amugamba nti, singa obadde omanyi ekirabo kya Katonda, n'oyo akugamba nti mpa nnywe bw'ali, gwe wandimusabye naye yandikuwadde amazzi amalamu. Njagala ongoberere bulungi Mukristaayo ali wano. Yesu agambye singa obadde omanyi gw'oyogera naye, singa obadde omanyi ekirabo kya Katonda, singa obadde omanyi akusaba amaki amazzi bw'ali, ekizibu kyo tomanyi akusaba amazzi. Olowooza mu Yudaaya musajja nga abasajja abalala, ondaba nga abasajja abalala, ondaba nga Abayudaaya. Ekizibu kyo tomanyi gw'oyogera naye. Singa obadde omanyi gw'oyogera naye wandibadde wamuwadde dda amaki n'omusaba n'akuwa amazzi ag'obulamu. Awo olwatuuka iyi mubadde kyamangu awo olwatuuka owooluganda ng'otulabira. omusajja nga akya ku makya agenda mu nnimiro eyo okuwokya ebisubi ng'ayongera ku nkoomi yaliwo eggulo gye yali ayokezzaako n'ayongerako ebisubi ebirala. Aba ayokya bw'ati mu ssaawa nga 4 ez'emisana, ne wava sayidi eno mu nsiko omusajja omuyizzi ng'alina n'embwa 3 nga zirimu ebide. Omuyizzi bw'afubutuka eno n'embwa ze n'asisinkana omusajja ono ng'ali ku kikoomi kye wano aggyeyo emimonde egyo yali ataddemu emino 3 ng'agiggyeyo bw'ati atandise okugikubakubako evvu. Oli alikako bayayokya ku lumonde mulabye. Kati omusajja n'ayimirira ono omuyizzi n'embwa ze n'amugamba nti wa bwompa ku mumonde omwokyawo. N'amugamba nti maama butono bambi tebujja kummala, nange nasuze enjala tebumale. Nakati okay. Omusajja n'agenda n'embwa ze nga wayise eddakiika nga 7 ku 8 ne wajja abasajja 2 nga bafuutuka mu nsiko sayidi y'emu ne bagamba otulabiddeko wano kabaka. Naga ndi kabaka abadde n'embwa manyi tubadde naye atudduseeko naye nakati kabaka yabadde n'embwa te yabadde n'embwa abadde wano ti ye kabaka akuttewa nekati akuttaawo nti abadde kabaka. Akati ne bagenda n'asigala nga abimutabudde. Kabaka yakyanga ku makya n'akola ki? N'adduka n'agenda n'ayigga. N'embwa kabaka Buganda wano wekiri twalinga bamunaanika eri nga kabaka ono yennyini akya ku makya n'adduka bw'atyo n'agenda eyo ku lusozi waggulu bw'atyo ku makya. Kakati ono yali kabaka yali asaba ku mummondo omuki oche. Omusajja teyamuwa mumonde. Ani gwe yamma lumonde? Omusajja n'aga nti kabaka agenda okungoba mpedde. Naga nti mpedde. Kabaka gwe mmye lumonde ne mugamba nange tammale. Naga nti kabaka baba tagenda kungoba nfiiriddwa omukisa nandimadde muwadde omummonde nanzijukira. Yantusaka omusajja yampadde mugende mumumpitire omusajja alimira wali nanyongera ettaka. Niyo omusajja naye tomunenya teyamanya nti yali kabaka. Yasuze enjala naye emimmonde obusatu tebukole butya tebumumale. Kabaka wano ewaffe e Buganda kabaka bw'asaba ekintu n'okusaba takola ki?
tasaba gw'omuwa buki ate bw'omuwa ye teyeebaza gwe weebaza nogamba ssebo gwofukamira nogamba nti okukkiriza ente yange eno ogunde kubanga asobola ogigaana nagamba ngikoze ntya kati bw'olaba nga bagirese n'ogitwalira kabaka bw'ati n'akola bw'ati ogunde agikkiriza ono yamma kabaka omummonde omwokye ne kimutabula n'asoberwa n'awulira ennaku n'awulira ekizibu naga nti kabaka gwensimye bwemba gwenyimye omummonde essaawa yonna bagenda kungoba wano bwakabaka tuddeyo agambye singa obadde omanye ekirabo kyani ekirabo kya Katonda n'oyo akusaba amaki amazzi bw'ali wandibadde wamuwadde dda amazzi naawe n'omusaba n'akuwa obulamu obutaggwaawo ewaawo ebyawandiikibwa bigamba omukazi n'agenda maaso n'abuuza Yesu kati ogamba gwe gwosinga jjajjaffe Yakobo eyatuwa oluzi luno ne banyumya nga omukazi yeekalakaasa tamanyi nti gwayogera naye Katonda mulamba bw'osoma essuula eno omukazi yeeyogeza kyogamba ye ggwe ne boogera Yesu n'agenda ng'amuddamu ng'ate olabika tusome olunyiri oluddaka kale tuddukemu wano Olw'ekumi soma Olw'ekumi omukazi n'amugamba nti ssebo tolina kyakusenya n'oluzzi luwanvu kale ojjawo amazzi ago amalamu gw'oli mukulu okukira jjajjaffe Yakobo eyatuwa oluzzi luno eyanywangamu ye n'abaana be n'ensolo ze. Yesu n'amuddamu n'amugamba nti buli muntu yenna anywa amazzi gano ennyonta erimuluma nate nywa amazzi tekirimuwa ennyonta terimulumira ddala emirembe gyonna naye amazzi gendimuwa ganaafuukanga munda mu ye ensulo. Komaawo Yesu annyonnyola nti si wakuzannya ye obulamu bw'asobola okugaba amazzi g'agaba gajja kufuuka ensulo eyaki n'alyoka annyonnyola omukyalo ono bw'otuuka ku lunyiriri olw'25 omukazi n'agamba nti mmanyi nga Kristo ajja eyafukibwako amafuta oyo bw'alijja alitubuulira ebigambo byonna yali mu Kristaayo agambye nti naye mmanyi Kristo agenda kola atya era Kristo oyo bw'alijja alitubuulira bitya. Olunyiri lwa 26 Yesu n'amugamba nti nze nsuuna ayogera naawe. Amiina. Olunyiri lwa 27 lugamba lutya amangu ago abayigirizwa be ne bajja ne beewuunya kubanga abadde ayogera n'omukazi. Sooka okomaawo omukazi ono Yesu amwebikkulira n'amukola atya bw'amala okumutegeera omukazi n'aleka ensuwa yaawo nayeerabira nti yazze na ku nsonga z'amazzi n'amagalala ne yeewuunya naga nti obwedda njogera ne Kristo n'alyoka aleka ensuwa ye n'adduka ku kyalo n'ategeeza abantu nti nsisinkanye Kristo oyo yafukibwako oyo ayogerwako mujje emmanga wali mugende ku luzzi mugende mu mulabe. N'adduka ekyalo kyonna n'adduka akabuga konna bannange Kristo ali ku luzzi wali ambuulidde byonna bye nakola. Ate ng'omukazi byayogera tebinyuma. Yesu yamugamba nti olina abasajja 5 naye ow'omukaaga naye omulina. Mukazi agenda okubalamu naga nti John ye ekituufu yasooka ezirako ku Moses, Ronald, James kituufu beebo bennyini omusajja abamanyi. Kati n'agenda ng'ayogera nti omusajja ambulidde byonna bye nakola atya bye nakola byonna byendi abimanyi. Bassebo ne bannyabo ensonga enjagala emudeese gye muli mutegeere Katonda. Wow.
enkola yo gy'okolamu ebintu ebulamu kumutegeera. Oyinza okuleka amazzi gakuleese, oyinza okugaleka bw'oba nga otegedde Katonda. Kakano omukazi ayagala abantu bategeere Kristo, bonna bamumanye. Abakristaayo okubuulira enjiri tekitegeeza kirala kyonna, bateekwa kubanga omuntu abuulira enjiri ayagala abantu bategeere nga bwe yakola atya, nga bwe yategeera. Niye omulala ne bw'olyogera otya ebyokubuulira enjiri, ezo ssente teziriiwo. Zaaki? Effort banna. Nse bintu bisusse. Bikoze bitya? Bisusse. Akwata mu mpale wano. Agenda bw'ati n'aggyayo ebitaano bye oba 1000. N'agamba luulo, owakabbo komawo. Sabitegeera nnyo. Bagenda kubuulira njiri. Bimuli waki? Bimuli wala. Singa oyogedde kitegeerekeka n'ogamba tugenda kusala wano embuzi enkya. Waliwo embuzi tugenda kugyokya. Awo ng'amagala. Twokya ki? Kimeeme? Nange mujje. Ninawo wano 5. Mukama bw'anansaasira kawungezi ngenda kwongerako omutwalo. Mwete munnabalaba. Ffe abaludde mu kkanisa tubalaba. Ebyo n'ogamba nti olusooka omwaka tulukoze tyo olusooka omwaka tugenda kusinziza wano abaagalwa. Tugenda pala. Muleta ebiteeso tukoze tutya? Ngenda okulaba nga omukono. Nze mbadde nsala tusale ente. Nga n'emmeme omulala naye agolera mu nsonda. Nange ekyo kyensemba ate tusala nnene nnume. Genda okugiraba oti nga buli muntu yenaga kyekyo tugule ya ssente mmeka. Tugule akakadde kamu n'ekitundu. Eba ntono, eyo eba nto. Mulala tekisoma. Eyo eba nto. Ennume tugule ya akakadde 2 n'ekiki? N'ekitundu ennene ya kilogulamu 2. Abagamba tugule ennene. Nga buli muntu yenna tewali asimagira n'omu bw'ati. Sente tunazijjawa. Tujja kuzesondamu. Buli omuntu ayogere ky'anaaleeta. Kuli wano yasooka mangu. Chairman nze emitwalo 10 nja ginoonya. Amina. Wali omukyalo omuzeyizeyi wali nnamwandu. Nakama nange siri mu mbeera nnungi naye 5 nja gifuna. Kubanga ebyo bikola bitya? Bitegeerekeka. Yesu agamba singa omanye ekirabo kya Katonda n'oyo akusaba amaki? Amazzi bw'ali. Tomanyi bw'ali. Katonda mulamba singa abadde wa kusaba amazzi. Mama, singa ofunye omukisa Kabaka Mwenda Mutebi nga abadde atambula mu exercise bw'ati n'akyama ewuwo bw'ati n'agamba nti waliwo ku mazzi ag'okunywa. Ani kumwaga nti ani asabye? Mama muwala ani asaba? Ti Kabaka yali wali. Okay, kamalize kwoza ebikopo bino. Ani kufa ayinza oga agira nindako katono. Ani awo? Odduka buki? Buddusi n'omuwa ku maki? Ate n'okiyingira mu byafaayo byo naawe n'okiwandiika. Kabaka bwe yali atambula wano ng'akola exercise ewange bwe yanywa amazzi. Tukusanga ko lunaku lwa Sabbiiti ng'okiwadde testimony wano oze wano musaka bane sawa yakuba bujulirwa mu members ze. Bane nja kwebaza Katonda ku Wednesday nali ndi awo tutudde awo ku makya. Kabaka munnange yali atambula n'akyamba ewaffe. Yanywa amazzi era yanywa glasses. Amina. Ng'okyebalizaani? Okyebaliza Mukama of all houses. Mu bantu bonna wonna gye yatambula ewooyo gye yakola atya? We yanywa amazzi. Awo lwatuuka Oluganda ng'otulabira. nga tuteekateeka kisaakaate. Twalina ekisaakaate kyali kati kamu wali nali nkyakolera kati kamu. Tuteekateeka ekisaakaate.
kati baatuwa omukisa ab'ekatikamu bwe baali bateekateeka ekisaakaate baalonda essomero ly'ekatikamu waba wabeere kiki kisaakaate. Kakati essomero ly'ekatikamu bajeti twali twagimala dda nga omwaka taamu egenda kuggwako. Naye kankutegeeze eri maaso ayita mangu olukiiko mangu ne tutuula tuteeketeekera ekisaakaate. Kati twamubuuza batuwaddeyo ku seneti teri sente ffe tuteekateeka ne tupeyintinga mangu main hall sente gye zaava zonna twanoonyaawo nga zirina okujja ne tugipeyintinga mangu nnyo ne tuteekako n'ekigambo wali eri Muteesa bajeti yali nnene ne tulongoosa kubanga omukolo ogw'obwakabaka ogw'abaana b'ekisaakaate gugenda kubeera ludawa ne tuloka tukola byonna sente zaffe tolina gw'osaba tolina gw'obuuza kabaka asiimye okukolerewo ekisaakaate. Kale ebyo mbivuddeko kubanga n'obudde sirina. Kati lwatuuka ku lunaku oluddirira kisaakaate kiggwe ne bagamba nti Nabagereka agenda kujja ne kabaka bagenda kubaako balina okulambula ku lusuku olw'amaanyi ne ba-identifying olusuku olw'amaanyi we luli. Nannyini lwo n'amanya nti balonze lulwe n'atekako abakozi ne balongoosa olusuku ne batematema ensalasala we zitaali ne balulongoosa ne balusalira. Sente yazijjawo agamba zaali zize n'alongoosa olusuku lwonna ne lutemagana. Kabaka bwe yajja bw'ati n'alambula ateeka mugambuutu n'alambula. Kati naye nga tanaba kujja ne bagamba nti bw'anaaba azze enkya alina w'alina okunaabira ebigere ng'amaze okuwugira. Kati ne balonda we Headmaster ne bagamba nti Headmaster ewo wajja okunaabira ebigere. N'alyoka addira ekinaabiro n'akisiiga mangu langi kyonna kyo. Mungoberera bulungi n'akisiiga langi nnyo n'akirongoosa n'agula beseni empya biki byonna n'ateekayo bipya. Era bwe yajja Nabagereka ne bagenda bakingira Headmaster ne bayingirako kinaabireyo kunaaba nabako kutontono naye kyayingira mu byafaayo bye era ng'ayenyumyako n'agala kabaka bwe bajja owange gye baanaabira. Njagala otegeere kye kitegeeza mu statement eno bwaga nti singa obadde omanyi akusaba amazzi, singa omanyi Katonda wani muweereza n'amaanyi ge gonna naye tulowooza nti twenkanankana naye. Bwe tubaako bwe tusinza, bwe tubaako bwe tutendereza kuba tetumanyi. Naayimba nga mwegayirire eguntu yimbe nze ndowooza mundeke temufuna bawala balala bato ne bayingira mu kwaya se banna lwaki temufuna abalala mumwegayirire tubulamu kumutegeera owulire nga singa obadde oweereza Mukama omuweereza amanyi go gatya n'obulamu bwo butya bwonna. Sajja ono yakoze kino Mukama waffe abawo omukisa bonna kuwulira ng'oliwo gwogati tewaliwo kirala kyolinda kukola kisinga ekyo Mukama akuwadde obulamu. Nabadde mu meeting y'e Makindye naye nga waliwo we twakuŋŋaanidde ku ssomero baliyita Makindye SS, ssomero lya mukyala director nannyini omukyala naye yagamba Abadventist timbawadde mukuŋŋaanira awo mufune holo gye mwagala ey'abavubuka bammwe be mugamba simanyi baana babeera awo. Nze Katonda yamponya COVID simanyi lwaki nabo n'abalala baafa temusasula mukuŋŋaanira awo wiiki yammwe mugende. Nababuuza nti omukazi ono namunoonyeza mukazi yannemi ali bize nenga nti mwati nti nakati yatuwadde buwi neŋŋamba nti omukazi ono yategeera nti Katonda yamubeezaawo. Neŋŋamba nebyandibadde essomero nga lyamu Adventist yandigambe mumpayo obukadde 6 toyiti yange mujja jijjuza ate nga mutuufu era mujja kuddukana kampasi yange bimuli mujja byonoona mulaleetayo kale obukadde 67 naye omukazi yagamba mbawadde buki bakuŋŋaaniraawo holo ne twali mu holo abavubuka baali mu holo ab'emyaka emirala baali mu holo baasulanga mu bisulo amazzi bakozesa bukozesa bafumbira omwo abaana bali eri
Somero lyonna ne tulijjula. Enjawulo yava kutegeera ani? Kutegeera Katonda. Amubeezaawo. Gwe nange ekitutawaanya tetumanya atubeezaawo. Kale kamba twaleko katono eddakiika zino 10 endala kitabo kya Yona. Mu kitabo kya Yona gendayo misinde wova ku kitabo kya Amosi, Obadeya, then yaddako ndowooza si ye Yona awo. Yona. Ojja kuva ku Yeremiya ogende ku Amosi ogende ku Obadeya. Sura esooka ya Yona. Kuva ku lunyiriri. Soma ku lusooka. Awo ekigambo kya Mukama ne kijja eri Yona omwana wa Amitai nga kyogera nti golokoka ogende Nineve. Uliriza. Ekibuga ekyo ekinene okirangirire. Okolekera. Mungoberere. Ng'ajagala kumaliriza. Ekigambo ekyajja eri Yona kyavaawa eri Mukama. Mwenna mwogere kyava eri Mukama. Kyava eri ani? Eri Mukama. Yona muntu wa bulijjo oba nabbi? Nabbi. Ate nabbi waani? Wa Mukama. Njagala ogoberere bulungi. Nabbi wa Mukama ye Yona. Ate Yona ekimufuula nabbi kubanga muweereza waani? Wa Mukama. Yatwala amawulire agava eri Katonda. Kati Yona atwala amawulire agava eri Katonda, amawulire gajja era gava eri Katonda. Gamugamba nti genda mu kibuga kiki? Nineve. Ogenda obuwulire abantu baayo nti obubi bwammwe butuuse ludda wa? Mu ggulu. Njagala ogoberere bulungi nga tosumagira kubanga njagala kumaliriza. Yona bw'aweebwa amawulire agavudde eri Katonda agatwalira ab'e Nineve n'asalawo n'addukira ludda wa? Talusiisi. Kati kamabuuze Katonda amamudduka wangi? Nedda. Kakati oyo naategeera Katonda gwaweereza? Tannamutegeera. Munziremu. Amanyi gwaweereza? Nedda. Singa abadde amumanyi teyandirowoozeza nti Katonda bamudduka ng'omwana w'omuntu. Nti osobola okuntema ekikule kati wuuyo. Otema booti. Era nange ne sikulaba. Katonda tebamudduka. Yona tannatuuka ku level etegeera nti Katonda tomudduka. Kale nabbi niye alowooza nti Katonda osobola okumudduka. Nammwe mbategeeza Katonda tomudduka. Twabeerangako ne camp meeting eza campfire. Samina zino muzibeeramu campfire. Eza muzibeeramu campfire. Wangi? Temubeera na campfire. Ez'emabega zaabeerangamu campfire. Naye nga bavubuka batuuka akawungeezi nga bagamba Katonda wano mukazikiza takyalaba. Buuka omusanga n'omuwala okusawa nga 2 awo bayimiridde ebbali wano. Bali wano. Bamanyi nti kati Katonda akola atya? Ndowooza agenze kwebaka. Yona olw'okubanga muto mu kutegeera Katonda n'asalawo adduke. Bayibuli egamba Katonda n'amulaga nti tebanziruka. Soma Olunyina 4. Naye Mukama n'asindika empewo ennyingi ku nnyanja, omuyaga omungi ne gukuba ku nnyanja, ekyombo ne kyagala okumenyeka. Njagala ongoberere. Tuli ku nsonga tegeera Mukama akuyamba omutegeere. N'abo sokoleke Mukama n'amanya nti Yona akoze atya? Adduse. Agenda ludda wakati Talusiisi. N'amwesooka mu maaso. Mukama n'atuma omuyaga gwe kubanga gwo guli mu buyinza bwe. N'agamba omuyaga ati yangu amangu kirira ku nnyanja. Kozi nako gwajeema. Muwulize nnyo. Gw'omuwulize omuyaga. Ye Yona yagaana naye omuyaga gwakola gutya? Gwawulira. Gwagoona ne gugenda ne gutabangula ennyanja. Yona yalowooza nti byawedde. Ennyanja n'etabanguka. Yona bazuukusa muzuukuse n'okwebaka akoze atya? Nga yeebase. Abasajja ne bagamba nti wa tufa bali mu kusaba.
Katonda bw'aba bataase naye omusajja omusabi yennyini owa Mukama ate yeyeebase. Tusale baaga nti sebo oviirawa ye gwani ngamaze okuba kati akalulu kanemu kafabiri kafuma mwanyi katta konkome malanga jakana kwalo ofumula ne kagwa ku ye nemonga musajja gwovaawa oli wakikaji tinze gwelaba ni musajja Mwebbulaniya ntya Katonda mwasomawo musomeewo namwe musomeewo musajja ali wana anyumya emboozi soma ulunyiriri olw'omusanvu ne boogera buli muntu ne muganda we nti jangu tukuba akalulu tulyoke tutegeere gwe tulangibwa akabi kano okututuukako. Awo ne bakuba akalulu ne kagwa ku Yona. Awo ne bamugamba nti kale tubuulire gwe tulangibwa. Soma lwamwenda genda mu lwamwenda olw'obudde genda mu lwamwenda. N'abagamba nti ndi Mwebbulaniya ntya Katonda ntya Mukama Katonda ow'omu ggulu eyakola eggulu eyakola ennyanja n'olukalu. Awo abantu sokoleke agambye nti ani Katonda owawa ow'omu ggulu ate gwadduka ate yakola n'ennyanja. Akimanyi nti ani yakola ennyanja n'oluki n'olukalu naye tamanyi buyinza bwe tamanyi bukulu bwe. Ebiddako bigamba mu bufunze ne bagamba sebo tutegedde niwe oleka okuba waliwo ensonga entuufu katukuvuge tukole tutya tukuzzeeyo nibapola puroguramu nanyini buyinza n'agamba nti ensonga tennaggwa omuyaga nikola kutya ne gweyongera. Ebiddako bigamba nti Yona ne bamugamba nti tukukole tutya n'agamba atya musula muki ne bagamba nti Katonda tusaasire tubadde tugezaako okuyamba omusajja ono totubalaako omusango ffe tukumanya oli wa kitalo. Yona tamanyi ti wa kitalo. Ne bakwata ekyene bakiyita kyenena ne bagamba Bayibuli egamba Katonda nga yategese kiki ekyennyanja. Katonda nannyini buyinza gwe ntegala mutegeere nga yategese ekyennyanja ekyenkanankana ne sayizi ya Yona ng'ajyamu bulungi. Yalina bingi nnyo ebyennyanja naye n'aleetayo ekimusobola n'akiteekateeka bagenda omusuulamu nga kiri sitede n'akiragira tomukwatako tomukola kabi intasitani zonna zonna mu byende by'ekyennyanja ebisanyalala ate n'amagamba muvuge mutwale ku lukalu. Agamba kiki eki kyennyanja kiwulira tekiwulira kyawulira ne kiwulira bulungi nnyo amateeka n'ebiragiro ne kimuvuga tekyamukwatako tekyamulya ne kituuka okumusesema luddawa we yakiragira mugambe nti amiina amiina ne kimusesema we yakiragira. Eddoboozi ne lidda mu Yona nti Yona genda obuulire Neneeve naye tulubataka kakati bikaaye bikaaye n'atandika okubuulira Neneeve mwenenye ennaku nyanga tenayitawo n'alangirira ekibuga kakati akirangirira mu nnaku n'obusungu n'okuswala. Bayibuli egamba ng'amaze okulangirira ennaku ezamulagirwa n'afuna bwe yeetuulira bw'ati. Alabe ekibuga bwe kikola kitya ekisaanawo bwe kizikirira. Naye bonna abaali mu nsi ye mu kibuga ky'e Neneeve bonna ne beenenya. Yona ng'atudde w'atudde akasana ne kalabika nga kamubengeya. Mukama n'ameza ekiki mungoberere njagala kumaliza n'ameza ekiki ekiryo abaasomesweyo okusatu n'eyokuna Mukama n'ameza ekiryo ekimu lunaku lumu mu dakiika 15 nga kyakuze dda ekimuwa shelter. Wambo kuba wele kuba amiina amiina. Nakati wano we naatuulanga Mukama n'asindika ekiwuka n'akiragira genda mangu okirye. Ekiwuka tekyajeema
nekigenda ku kiryo nekikiruma n'akasana nekeyongera nekikalira ddala yona naka Mukama Katonda nzita n'okunzita ekiryo kiyinza. Bw'osoma ebiddako bigamba nti Mukama n'agamba Yona n'amugamba nti gwe wamezezza ekiryo wangi ekiryo kiyinza okumerera mu lunaku lumu nekiranda. N'amugamba nti si gwe wakime. Kati soma olunyiri olwo tomaliraawo. Soma olunyiriri olwokuna musula eyokuna musula eyokuna. Mukama n'ayogera nti gwokoze bulungi okusunguwala. Awo Yona n'afuluma mu kibuga n'atuula ku luuyi olw'ekibuga olwolekedde ebuvanjuba n'asiisira eyo ekisiisira n'atuusa omwo. Kale kangende ku lw'omukaaga. Mukama Katonda n'ategeka ekiryo n'akimeza awali Yona kimusiikirize ku mutwe gwe kimuwonye ennaku ze yali alabye. Awo Yona n'asanyuka nnyo olw'ekiryo. Naye Mukama n'ategeka ekiwuka obudde bwe bwakya enkya ne kiruma ekiryo ne kiwotoka. Awo olwatuuka enjuba bwe yavaayo Katonda n'ategeka embuyaga ez'ebuvanjuba omusana ez'olubugumu. Omusana ne gwaka ne gwokya Yona mu mutwe gwe n'azirika n'asaba afe. N'ayogera nti waakiri nfe okusinga okuba omulamu. Katonda n'agamba Yona nti gwe okoze bulungi okusunguwala olw'ekiryo. N'ayogera nti nkoze bulungi okusunguwala okutuusa lwendifa. Komaawo n'ayogera lekeraawo mujja kusoma ebirala oluvannyuma. Yona akyali musunguwavu n'olwaleero. Akyali muki? Bassebo ne bannyabo kyenjagala okubasaba Mukama abayambe mu mutegeere. Amiina. Bw'osoma ekitabo kya Yona kijjudde obubaka obulaga nti ebintu ebirala byonna Katonda bye yatonda bisobola okumugondera naye obuzibu buli ku mwana w'omuntu. Kituufu. Ekibuyaga yagondera Mukama, ekyennyanja ne kigonda, amazzi ne gamuwulira, ekiwuka ne kimugondera, kibuyaga n'ajja n'awuubawo ekiryo, enjuba n'agiragira ne yeeyongeza, naye omwana w'omuntu ye yekka yali omujeemu. Mbuliza Akulira oli otya ggwe? Mubuuze mpolampola nti ggwe oli otya eri Katonda? Bw'abanga abakusinga obukulu mugambe nti muzeeyi Mukama akubeere. Njagala kusaba Mukama atuyambe tumukole tutya? Tumutegeere. Byokola biraga kumutegeera oba butakola butya? Butamutegeera. Nojja ku Sabbiiti wano kutuuka ssaawa 4 kutuuka ku 5 awo ate bwe zituuka 7 n'ogamba bannange bayanguye emmere njagala genda. Omulabizi bye yayogera ne bituukirira ku ggwe nti yali ku kituuti nga waliwo n'abamuwerekedde bali ku kituuti wano. Bawerekedde mulabirizi ali mu kubuulira, yagenda okuwulira nga omwali ku kituuti ayogera. Halo? Toyiwaawo. Ayiwa Bayibuli ayiwa kyawo. N'olunaku lwa Sabbiiti toyinza kulumalako n'olulekera Mukama. Kizibu tekiri walala butamutegeera. Sabbiiti okusiiba wano ku church ekituliisa emmere y'oku Sabbiiti tusiibe luddawa? Tusiibe ku church nga tuyigirizibwa. Naye abantu olumala okulya emmere nga bakola batya? Baba bagenda kubuulira njiri, bagenda kulambula balwadde. Nsaba Mukama akuyamba omutegeere.
tugenda kuzimba gundi, tugenda kuzimba ki batirizo. Naye olinga agamba sirina bulungi ssente, sirina atolanga ng'alabikanga atakola ki atalina nakaa naye nfunyeyo wane 5 mwe ne mugamba nti amiina. Naye aba yakafuluma wali wabweru wali eri nga yakafuluma ku kyaki wali eri, ogenda okulaba ng'agamba nti emitwalo gyange 5 ginguddeko. Ng'abadde azirina. Naye bayogedde batirizo mwezi mulamba, sente zikoze zitya teziriiwo, sibuzi. Obuzibu tebuli wala, buli mu nsonga yakulemwa kumukola ki mutegeera. Kwe wali obuzibu Katonda wo mutegeera. Oba ofaanagana n'oli eyaga nti omumonde tekijja kumala kubanga tamanyi kabaka gwawa. Hataba omuntu akati ankalubiriza okunsaba emimmonde, njagala tumanye Mukama yatubeezaawo. Tubeera olwali oyo yatubeezaawo. Nsaba obulamu bwaffe butegeera atubeezaawo, ate tatubeezaawo bubeeza, naye yo bwe bulamu bwaffe bwennyini. Kiva munnaffe yawandiika baweereddwa omukisa abafiira mwani, kubanga bw'ofiira mu Yesu okyali wuwe. Nsaba obulamu bwammwe butegeere Katonda, owulire ng'omuweereza naawe n'osanyuka, okusinga lw'owaayo emitwalo gye 5 kale sente naziwa ku kyaki ng'okibalanga eyakola ki eyakola loosi. Naye ng'ate bw'oddirayo emitwalo 5 n'ogiwa omuwala, owulira nga jjo gikoze kiriyo, ozitadde ku nviiri ko ziba zikolera mmeka enviiri zeeno? Maama tonyigira, bakolera mmeka? Wamma gwe ozitegeera olwo tazimanyi. Maama bakolera mmeka? 5 ono azimanyi. Ogenda n'ozisiba bw'oti 5, omukyalo ow'amagezi asiba emitwalo 5 n'agisiba bw'ati, agenda okudda eka. Omwami n'amugamba nti bakusibye batya? N'agamba ki teziteredde? Kale ndo nedda mbulira bulungi. Era kwogeza n'okola ensobi omukyala wo n'asiba enviiri n'omugamba nti ani akusibye? Maama ezo agenda zijjako enkeera tezibeerako. Asala amagezi gonna aganoonya emitwalo emirala emeka? 5 n'anoonya omulala asibye atya? Mugambye era abakazi tokolanga nsobi, g'oli musajja n'ogamba mukazi wo nti ezo tezisigalako. Sente azijjawa agamba nti azinoonya. Nsaba Mukama atubeere tumutegeere, tunoonye ku lulwe olw'omulimu gwa Mukama waffe. Amiina. Ameka bagandi Mukama atusaasire tumutegeere. Nsaba Mukama annyamba okumutegeera. Kitaffe nkwebaza olw'ekibiina kino. Otuwadde omukisa okutunula ku bigambo bino ebitonotono ebyawandiikibwa. Kituufu Omusamaliya yayogeza Yesu ebigambo bingi n'amwebuuza ebibuuzo ebiyitirivu, naye ng'obuzibu yali tamutegedde. Bwe yamala okumutegeera n'aweereza n'adduka emisinde n'ayita ekibiina ekinene. Nsabira abadde bo n'abazaano bano bakutegeere babeere mukisa ku kyalo kwe basula, bakutegeere babeere mukisa mu kkanisa eno, bakutegeere babeere mukisa gye bakolera emirimu, waleme kuba wafaanana ne Yona. Mukama ayogera kirala tuddukira birala. Katonda asala gonna okulaba nga tumutegeera. Kyeva nsabira ekibiina kino Mukama Mwoyo Omutukuvu aluŋŋamye obulamu bwabwe, nga bwe wasala gonna ku lwa Yona akutegeere n'otamuzikiriza buzikiriza, naye ng'omulaga nga bw'oli, naffe tulage nga bw'oli, tunaakuweereza ennaku zonna mu Yesu Kristo Mukama waffe.